Yes, Red Zone TV tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako ebigenda maaso. Kakati ojjukira mawulire ge twakuwadde nga waliwo omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Honorable Veronica Nannyondo ku nsonga y'etteeka oba y'emikono egikuŋŋaanyizibwa petition egigenderedde okubeera nti bajja ba commissioners mu office ezobwa commissioner oluvannyuma lw'okulya enguzi n'okwegabira obukadde ebitaano bwe bawa Mathias Mpuuga, obukadde ebinabina bwe bawa bali abalala. Kakati oluvannyuma lw'omukyalo ono okubeera nti yaggyeyo omukono gwe ekiwandiiko kye yawandiikise ekyo kye twakusomedde olunaku lwajjo, Alex Oyusa Mufumbiro nga nkyakuwa ebigenda mu maaso byayogedde oba byayogedde mu kiro ekikesera olunaku olwaleero ku nsonga zino ku babaka abatannaba kubeera nga basayininga, era asuubizza nti ku lwokubiri olwa wiiki ejja bagenda kutuleetera lisiti ey'ababaka abatannaba kuba nga basayininga ku petition eno. Naye ku bantu abo nze ninako neekakasa nga bano bo tebannaba kuba nga basayininga, era ngenda kusomerako bano bali 5 bokka bo nga shuwaddiiru tebannaba kubeera nga basayininga. Wabula singa banaba basayininze era nja kujja mbere nga ate mbikuwa bulungi nnyo, singa banaba tebasayininze era tujja kujja tubeere ng'ensonga tugikutegeereza ddala. Wabula nga Alex Oyusa Mufumbiro ategeezezza nti mu paalamenti awo waliwo okutiisatiisa kungi okuva ewabamu ku bakulu abakubiri abatwalaganya abakwasaganya ensonga za paalamenti eyo abakulembera paalamenti nti singa emikono gino giwera petition neekola censure motion neeyita abakulu bano ne babajja mu office zaabwe nti baba bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja w'amaanyi nnyo era yalabirawo. Kati mbu waliwo abalwana ennyo okulaba ng'ekintu kino tekiyitawo nti era n'okutiisatiisa kungi mu paalamenti. Wabula nga sinaba kubanga ngende eyo njagala okutegeeza nti abamu ku babaka abatannaba kubeera nga basayininga ku petition eno kuliko Honorable Aisha Kabanda ono nga mubaka omukyala akiikirira Butambala district Butambala district woman MP Aisha Kabanda oyo tannasayininga. Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ono mubaka omukyala akiikirira Mityana district oyo naye tannasayininga. Honorable Medali Lubega Sseggona ono nga wa Busiro East ono mbu yategeezezza mbu ate ye we batamugenda empola bijja nakuggwera mu mateeka mu bufunze naye ayinza obutasayininga. Kuliko Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ono akiikirira Butambala County mu paalamenti eno ey'e11. Kuliko Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda ono akiikirira Kira municipality ate ebyono ye mbu bategeezezza mbu ye bamutuuseeko nagamba omukono gumuluma mbu tasobola kusayininga oyo eyeeyita amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. Wabula kansooke nkuwe ebigambo bya Alex Oyusa Mufumbiro era nabyo biwulirize byayogedde ku nsonga eyo ey'emikono egigenda mu maaso okubanga gikuŋŋaanyizibwa mu paalamenti. Red Zone TV kwoli sooka omuwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Okutiisatiisa kungi waliwo lobbying empya eriwo nti singa kino kiyitamu kijja kuba butereevu kiwadde His Excellency Robert Kyagulanyi Nkizo ne obuganzi mu myoyo gy'abantu nti yajja kuba kiraga nti mukulembeze alabira ewala. Naye bino njagala nkakase bannayuganda nti ate abannayuganda nze Kyagulanyi kasita yakeera ku makya n'agamba nti ensonga kati azitadde mu kooti y'abantu. Namanya nti bano tebamanyi buzito kwatadde. Gumanyi nti e Masaka abakulu tebaalabika wadde ku makya mu misinde egya Pokino. Bambuulira. Bagirengerera eri oyinza okugigendamu n'okola gali agasatu yasibyesi agabalunabba agobeddwa tugamanyi agabalunabba. So mulimu mulimu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abatannateekako mikono bangi era mulimu abali mu kwekweka nti lisiti ejjule nga tebataddeeko, naye opposition atateekeko gwali mu constituency yo yonna omubaka w'omugozi yataddeko omukono, kubanga leader of opposition waba ataddeko kitegeeza buli weni UP abasaanidde okuteekako oba okuwa ensonga. Kati atateekeko aveeyo eki ensonga. Ababaka ba paalamenti ba National Unity Platform tubasaba ensonga y'okulwanyisa obulyake muteeke emikono ku petition
mukwano gwange Honorable Joyce Bagala nkusuubira okuteekako omukono mu kujja omukono mu kiri abano abantu abali b'enguzi. Oli neegabira $5,000,000, oli neegabira $4,000,000. Manyi nti ekyo mukwano gwange Joyce Bagala tayinza kukikiriza. Nkusuubira oteekako omukono. Mukwano gwange bangi twagala batekeko emikono. Nali nsuubiza okujja ne lisiti naye nsabiddwa ttiimu nsooke nnindemu okuteeka abantu kuki kubanga eri abakubye essimu ne basaba nti babadde tebaliiwo naye bali mu kujja okwongerako omukono. Naye kyenkakasa nti bakakasiza nti era ejja kutimbibwa emikono gyo gigenda kuba gijjudde tekikyali kikyeraliikiriza kuba BNRM bengedde okusayininga abantu abanjawulo batondesa okusayininga. Of course mulimu ne demobilization, mulimu abali mu kukola ogwa wano nawali naye nga twongera okwebaza ababaka abataddeko omukono. Honorable Kawalya Namulaba yaguteekako, Honorable Subugapo Namulaba yateekako, Lutamaguzi yateekako, ani omulala Meja Diribega Siguna yateeka namuwulidde ate agattawaawo sinaba mulaba agaye nti ate bijja kuggwera mu kosase ate ensonga ez'obuli bw'enguzi bwa komishoni tetwetaaga ate parliamentary parastatal parliament yonna ebiteeseeko. waliwo omubaka wamwe gwe baŋŋambye nti ate yabadde agutaddeko naye waliwo ekiwandiiko kyenfunyeeko wano ng'agamba bamuwabisa aguggyeko. Ani bako omukyala wa Bukomasimbi yani oyo Veronica Nanyondo sinaba muwuliza saagala naye ekiwandiiko nkirinako kopi wano we sinaba kumuwuliza naye sirowooza nti omubaka wa palamenti bayinza okumuwubisa ku nsonga ennene nti bamuwubisa nti okulwanyisa enguzi kyekituufu okukola. Tebamunnyonnyola nti bali kubya kujja mu bakomishona bwesiga kakati bamunnyonnyodde so engeri gye yagujjo nti tebamunnyonnyola kati bamunnyonnyodde. awandiikidde sipiika ekiwandiiko ng'agamba asaba omukono ate sipiika nga naye ali mu kunoonyerezebwako akyalina obuyinza obujjako omukono sipiika ate palamenti eri mu munoonyerezaako. olaba nti sipiika alwana okulaba nti sente nyingi zataddewo owekitiibwa sipiika omusanctioning sente nyingi zataddewo naye nobanaateekawo mmeka tekikyadda mabega. Mu Uganda temumanga muntu awo kipayinga ofiisi eyo ng'ali ku bulyake bwa level ya sipiika kati ti ensi era nekuteekako ne minzaani ti mu bubbi namba 3 w'ensi eyo ate yasinze. Nabadde ngoberera ebigenda maaso ku Twitter nendaba Twitter ya Maama Rebecca Litwala Kadaga nga postinze ngali Zambia ng'agenze mu lukiiko lw'abasipiika nga ate kati biki. Yes, webali kubanga okyaliko bino byonna nno nga bigenda maaso n'okubanga byogerwa. Omukyala oli amanyiddwa nga Honorable Veronica Nanyondo ye yajjeeyo omukono gwe wabula nga Alex Sosa Mufumbiro ategeezezza nti ne bw'anaagujjayo ne bwe kinaaba ki ensonga zikyagenda mu maaso era zirina okubeera nga zigenda mu maaso. Webali kubanga okyagobererwa enkuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribing akikole tubeere nga ate tutambula ffenna.